katutandikire ku ggwanga erya Israeli. Musajja mukulu Benjamin Netanyahu ye prime minister ow'eggwanga erya Israeli. Olwaleero avuddeyo n'ategeeza nti kaabe lubaale kaabe Katonda kagwake keetonye tebagenda kugwiririra era tebagenda kwekkiriranya na nsonga zaabwe ezaabatwala mu lutalo mu kubanga Amerika etandise okuteteerwa n'ebigambo eby'okuteeseganya n'eggwanga erya Irani. Ampuliriza ennaku kaakano ziweze 2 musajja mukulu Donald Trump omukulembeze w'eggwanga erya Amerika azze ayogera lunye wadde ng'ebimu owulira ng'ebyokweyogeza ng'olwano bako naye era ssebe ebigambo biyimirira ne bibaako we biwulirwa ate abantu ne babikwatira ddala. Kaakati oba bituufu oba si bituufu wabula ye musajja mukulu Benjamin Netanyahu n'abasajja be ab'ebyokwerinda balayidde ne bakomba kwebaza eribwa nti tebajja kukkiriza bo bagenda kusigala nga bakyalumbaga eggwanga erya Irani ne munne oli Lebanoni. Kakati oyinza okwebuuza Lebanoni bamwagaza ki? Bamukubye nno abantu abasukka mu 1000 bamaze okukkirira ezira kumwa nga Isirayiri yekola obulumbaganyi obwo pozi nabo baba bakubyemu awo ensoobo. Baba bakubyemu awo ensoobo aba Hezbollah anti aba Hezbollah basibuka mu ggwanga erya Lebanoni. Kakati kigambibwa nti yadde Irani ye yabongereza ku maanyi kubanga ennaku zino gagiwala naye yakutteko amasaamusaamu negawa aba Hezbollah Isirayiri n'efeesa nnaku 2 eziyise. Era nti ye waakiri oli wakuba ekyamaanyi gumukuba ekinafunafu naye waakiri n'akolola baakiwuliddemu naye nga g'amaanyi geekubira. Ekyamazima mu ggwanga erya Lebanoni abantu bafudde, ebizimbe bisaanyiziddwawo, enguudo, amakolero, amabibiro g'amasannyalaze, amaterekero, ebyo byonna Isirayiri esaanya busaanya kubanga abasajja bano aba Hezbollah abasinzira munda mu ggwanga lino erya Lebanoni baagikuba ewaluma baatandikiriza olutalo nga beegatta ku lutalo olugenda mu maaso wali mu Irani nabo ne babaako ekyokukola kye baakola olwo ne lukoya n'okutuuka olwaleero zivuga. Kakati Isirayiri egambye nti oba ye Amerika nga yekkiriranya bw'atyo bo bagenda kusigala nga balwana mpaka kuwulira bubi kubanga ensonga ezaabatwala Amerika eteesezza ebbanga ddene bazze bazoogerako naye tezikya kati okutuusa nga ziviiriddewo ddala. Isirayiri egamba nti lwegenda okussa wansi engabo lwegenda okuwummuza mu mmundu ekitali ekyo bagenda kusigala nga balwana okutuusa ensonga zaabwe lwe zinaggwawo. Onombuuza nti zo nsonga kikankubuulire eggwanga lino erya Isirayiri byonna ebizze byogerwa binajjukirwa nti okusookera ddala naddala mu ntandikwa ey'omwaka guno mwezi ogw'olubereberye ogwokubiri awo ebigambo byatandika okuva mu ggwanga erya Isirayiri nga nti baali bagenda kulumba eggwanga oba baali baagala balumba eggwanga lino erya Irani. Omusajja ono ne yeeserejja nga yaluza prime minister yeeserejja bw'agenda mu Amerika bw'akomawo bw'agenda mu Amerika ne byogerwa nti ekyali kimututteyo kwali kuperereza musajja mukulu Donald Trump bajje balwanire munda mu ggwanga erya Irani ewatali kuwannaanya. Musajja wattu Donald Trump yakanya kwogera nedda twabasajja kale yinza okuba yayogeza lukwesikwesi naye waakiri yayogerako ebigambo ne biwulirwa agati tetulwana nabo tusooke tuteese. Isirayiri n'akangaza agati oba muteesa ffe tugenda bakuba munnange ne bawanyisiganyaamuko ne ku bugambo awo si byali bigambo binene naye bwali bugambo awanyisiganya ye Isirayiri n'Amerika. Lwaki oyagala sajja tubaleke gwe tolaba nga balina nukiriya? Eyo yemu ku nsonga ezaatwala eggwanga lino erya Isirayiri ye ya nukiriya. Ensonga eyo ne mu Amerika nayo yabafuukira ekyambika n'okutuusa olwaleero yali ayagala nakati kyakyayagala okukolebwa okutondawo ebyo byonna ebikola nukiriya naddala ebyokulwanyisa ebigambibwa nti gyebiri
eggwanga erya Iran libyenenye ng'embwa bwe yenenye enseko. Kati ekyo nga kiri awo. Era n'abagamba nti waliwo n'ebyokulwanyisa ebirala birubanto bisukula misinde hypersonic missiles nga nazo Israeli aga nti era baagala balabe nga bano tebakyazirina n'ensonga endala weeziri gamba ng'ez'okuggyako obukulembeze munda mu ggwanga lino erya Iran. N'okutuuka olwaleero Israeli ega nti ekigenda okugisigaza ng'erwana kwe kubanga tennalaba nga bino ebigendererwa byayo bye yagendera okulwana mu lutalo wano mu lutabaalo mu Iran bivaawo. Newankubadde abakulembeze bafudde naye ensonga zisigala zikyatintanga kiryo kyankuba. Kana kandi awo katubakube wakiri amasasi gatugweko bugwe tuwe nti twabalemwa nga amasasi gatuweddeko. Naye sebye ebyakatiyuko nga nti nedda tuteese ate ne mumaliriza nga bisigadde nga bwe biri. Munnange agende bagenda kusigala nga balwana. Amerika nno bino byonna bijja nga musajja mukulu Donald Trump yakaza kimu ennaku ziweredde ddala kakano bbiri tugenda mu lunaku lwa kusatu. Bino byogerwa eno nti bajja kusigala nga balwana. Naye Donald Trump yataddewo n'ennaku endala 5. Israeli yasooka kusanyuka olw'ensaawa 48 nti ezo zokka zijja kuggwa netandika ne babala ziba zinaaterebulayo mbale. Omusajja wa Amerika naga nti nedda bano katubongereyo ennaku ndala 5 kyali kinyiizo mu ggwanga erya Israeli liga cabinet ne mukulembeze yennyini Netanyahu kyali kinyiizo kyennyini era yawulira ng'emmeeme emusinduukiridde mutujjirira naga nti bino abasajja bye baliko byakyejo bwejo leka ffe tusigale nga tulwana. Naye mu nnaku zino 5 bayibe kati mwe tuli mu nnaku zino 5 mwe tutambulira tezaatandise lunaku lwakjo kubanga eri gundi ensalisale yali eggwako ku lwakubiri olwayise leero lwakusatu. Kakati kitegeeza bwe ziba nnaku 5 tusigaziza 4 bo baateesezza. Munnange tebannaba kuteesa kubanga ebigambo ebyokwewakana biva eno mu Iran ate ebyokulumiriza ne biva mu ggwanga erya Amerika. Nakubulidde nkya ya leero Donald Trump yasomye lisiti namba egenda okweyambisibwa mu kutuuza abe Iran ne Amerika. Nasoma Vice President Vance ow'eggwanga erya Amerika, nasoma musajja mukulu Witkoff, nasoma Jared Kushner mukoddomi we, nasoma minisita w'ensonga z'amawanga amalala Marco Rubio. Abo bonna n'abaga nti abo kubanga ensonga bazimanyi bazze bazikwatako bulijjo. Kakati kujja kuba kubennaanya ng'olutto wetu tubenga ensonga tuzimaze kubanga bano bakibaddemu ekyokuteeseganya. Kyokka bagamba nti bagenda kuteesa nabo basekera mu kibatu kyangalo mu kikonde mwennyini. Hage nti oba omusajja aliko ki tabanga aliko lubaale ng'atandise kumwogeza bitaliimu abe Iran be boogera ebyo. Kandi omusajja atulumiriza nga bwe tugenda okuteesa. Kakati abajaasi b'eggwanga lya Iran be bavudde abadde mwogezi waabwe bamuyita Lieutenant Colonel Ibrahim Zalfagari. Ono avudde nanga ne bannange tusooke twebuuzeemu mu kulaba omusajja omukulu ono w'eggwanga erya Amerika byayogera abimanyi oba era amaliriza atemye kakule namwanduka atema omusika naga nti abange muli awo Amerika bweba teri mu kirooto ate nga kyantiisa bali mu kuteesa bokka naye ffe abali mu kulwananga n'emmundu tukookinga bwe tuddamu ekyamazima tetunnabaako n'akamu ku kigambo kya kuteesa n'eggwanga eryo erya Amerika. Ekisooka eggwanga eryo linanfuusi ng'oggyeko ebyokugaa nti tuteese ne bwe twandibadde tulowoozeza ku kuteesa. Ayogera ye Lieutenant Colonel Ibrahim Zalfagari mwogezi w'amagye g'eggwanga erya Amerika erya Iran, ekitegeeza nti bw'aba ayogedde ensonga n'agyogera amagye ge gaba gagyogedde. Kale lwakuba ti aboogezi abamu batera okulimba ebigambo n'abyogera ate ng'amanyi ddala bya bulimba naye n'abyogera n'okulayira n'alayira n'ava mu kulayira n'alaliira. Kakati noono bw'oba owulira byayogedde nti Amerika erabika eri mu kuteesaganya yo nayo abe Iran tebabiriimu
munange oyinza obutasaayo sente z'okusiba akapapula tisishuwa basobola okukulya kubanga bino byonna omusajja ono abyogera lwa Donald Trump kwogera bigambo biri n'okuteekawo ennaku 5 ez'okubasonyiwamu waakiri babadde bateeseza Abamerika baba battulira amasunsuliro baba battulira enzizi babatule ebyo byonna wava omuliro ng'amafuta amasanyalaze n'ebiringanga bwe bityo babadde bakubikuba oluvannyuma lw'essaawa 48 naye kaakati bino byonna ono agenza okubyanukula ng'ate amawulire gye gava gagamba nti abange awakanatta ku bigere kisobokera ddala kisobolera ddala okubanga abasajja bano beewakana bakkiriza mu nda zaabwe kubanga newankubadde amaanyi bagayina naye ssebo omuntu akutugumbulidde olukalala lubooboyi olw'abantu ab'enjawulo kyokka nga si basirikale ba bulijjo wabula abakulembeze omuli n'omukulembeze ow'oku ntikko mazima bw'atandika okwenoonyesa nti anoonya muteese ekituufu oyinza okuvaayo naawe n'okkiriza nakubuuliddeko nti ebigambo ebisinga bisongeddwa mu sipiika wa paalamenti y'eggwanga erya Iraani nti ono ayina engeri gy'ategedde ku kwogerezeganya okuyinza okubaawo era baategedde n'okutegeera nti eggwanga erya Pakistan, eggwanga erya Oman, eggwanga erya Turkey mwattu be bali emabega w'enteeseganya zino era ye Donald Trump kyakoze ng'ayita mu ggwanga erya Pakistani akutta olubooboyi lisiti lukalala luwanvu bwe ruti n'aluwa abakulembeze b'eggwanga erya Pakistan nti mutwale yaabo ensonga 15 ezisimbiddwako essira Donald Trump zaataddewo okuteesezaako ate nno Donald Trump eneze ebeera nkola ye ojja kujjukira mu nteeseganya ze yali ayagala zigende mu maaso munda mu ggwanga erya Ukraine wakati w'olutalo oluliwo bo ab'e Ukraine n'eggwanga erya Russia zaali nsonga 20 najja aleeta ensonga zaali mmekaawo mu lwannanda lw'e Gaza ng'ayagala Isirayiri eziteeseeko n'eggwanga erya n'Abafirisuuti aba Hamas naye ebyo byonna ekyamazima ddala abatunuulidde Donald Trump n'okulaba byataddewo kasookedde ajja mu buyinza nti ebyo byonna tebinnaba kukola babigira bwe babiddamu